Obulogo bye bimu ku bikolwa ebikyasinze okubonyaabonya abantu mu nsi nga bisinga kukolebwa ba mitima mibi egyegwanyiza ebitali byajo. Wano mu Buganda, obulogo n'okweraguza bibadde bisinga kukolebwa bakopi mu ntalo z'obuntu, naye ensangi zino bikyase nnyo mu balangira n'abambejja abaagala okuzikiriza Kabaka beddize namulondo y'abajjajjaabe. Bamukozesa ensobi ezo bano abaakweka ebintu Kabaka akise omukono afe. Kyekigendererwa kyabwe bamwagaliza kufa. Okumala ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi 2 nkoze okunoonyereza ku bubbi, obulogo, obutaagaliza, okulima empindi ku mabega n'okwegwanyiza, nga bino bisinze nnyo kwolekezebwa Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri, era nga wano wensinzidde okubakolera program zentuumye Ssebugenyi bwa nsanafu. Mu kunoonyereza okuntutteko ebbanga, nzudde akabinja akeefubiridde okubba obuba n'ebisigalira by'Abassekabaka mu masiro, era n'enfuba okunoonyereza ebigendererwa byabwe era n'abaani ababawagira okukola ebikolwa bino. Obadde okimanyi nti eyabba akabaka Ssekabaka Mutebi asooka asula akakolerako Eddogo ayagala kusuula Kabaka Eddalu nti ave mu ntebe era ne mu lulyo lwe muleme kuvaamu mulangira alya namulondo. Yo kimanyi nti waliwo alamulira ku Kabaka Ssekabaka Kiggala Eddambwe ngono yakabba akigenderedde. Omanyi ssente mmeka abayambako okubba amaanyi ga Buganda ze bafuna era ani azibawa? Lindirira ebitundu 16 ebya programu Ssebugenyi bwa nsanafu, anti bagamba bwe zikuzinda teweebaka, temusaanidde kwebaka. Buli lw'obala essaawa 48 ng'olabye ekitundu ekisooka, manya ngenda kuteerayo okunoonyereza okw'ekitundu ekyokubiri buli ssaawa 48. Kijja kukwetaagisa okubanga walabye ekisooka okusobola okutegeera ekyokubiri n'ebinaddirira. Tutambulire wamu wano ku Media Choice Television nga gw'olina okukola. Bw'oba olina omwana omuto ebigambo ebigumu ebinaabeeramu omunnyonnyola kye bitegeeza oba ne weebuuza. Mbasabye musaasaanye obutambi buno eri abaagaliza. Ate era mutuwe ebirowoozo ebirungi nga muyitira ku mikutu gwaffe ogwa WhatsApp, Ssaako n'abalina ebyeyongerayo musobola otubbirako. Ebitundu 16 ne tusobola okwongerako. Nkukakasa nabinoonyereza mbirina, era weefubeko oguleka data ate owulirize nga bw'otaddeyo omutima mu programu ze 16 eza Ssebugenyi bwa nsanafu. Era bwe baabwa abalangira baali 3 bavuleyo n'abambejja 2 n'eŋŋamba ebyo ti mwesonyiwaza mwekka nannyini kiggwa yakiweebuula bamenya luggi olwo olubiri baluzimbye ndi kuno